السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي تكيزرمان ألفونس عبد اللطيف. أنا في المرحلة السابعة في معهد التميز العالمي تميز International School. لقد غيرت هذه مدرسة حياتي منذ أن انضممت إليها، لأنها تحتوي على موظفين مؤهلين ومختبر حاسوب وعلوم مجهز جيدا، ويجب أن أصبح مهندسا ماهرا بسبب معهد التميز العالمي. لذلك أيها الآباء، قوموا بإحضار أطفالكم إلى هنا وندرس معا علوما نافعة. بارك الله فيكم. أكاديمية التميز الثانوية العالمية برواندا، طريق أبنائك نحو النجاح. التميز، التربية، ثم التعليم. الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumebaza subhanahu wa ta'ala na nyini matendo gonna akyatulese kungulu kuno nga bannaffe abamu bali mu ttaka ogutali musangu kwaba bagenda oba omusangu wasigadde waggulu w'ensi eno. Zonna nteekateeka za Allah. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba Allah azza wa jal asobola okusasira n'emirembe eri wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atuwa obulungi buli mu kaseera kano. Ya rab, Allah tasobya obukalimu, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Abali obulungi ezo nteekateeka za Allah azza wa jal. Abali mu mbeera nga si nnungi, bw'obanga olina kyosuubira ekikufudde okuba ntoli bulungi, okyali bubi, okyeyongerayo okubeera obubi. Naye bw'okkiriza nti obutabeera bwo bulungi, nazo nteekateeka za Allah, onaatera okuba nti osomoka embeera gy'olimu. Saba Allah sasiri ya Rabbi atuwe ekisinga okubeera ekirungi mu bulamu bwaffe n'oluvannyuma lw'okufa kwaffe. Innahu waliyu dhalika wa maula. Twakoma ku aya ey'13 nga Allah azza wa jalla amaze okuba nti atubuulidde ku biki byandibadde balina okuba nti bakola. Bandibadde beeyisa batya? 12-13 bandibadde beeyisa batya? Abo bonna abaawulira amawulire g'okujweteka n'okutemerera mama waffe Aisha radiyallahu anha. Yatulaga subhanahu wa ta'ala natugamba nti singa kale amawulire ago wegajjira, lawla idh sami'tumuhu, singa mwawulira amawulire ago gatasobola okutambula, dhanna almu'minuuna walmu'minaatu, abakkiriza abasajja balowooza n'abakkiriza abakyala, bi anfusihim, ne balowoleza baganda baabwe abasajja n'abakyala, khayran, ne bafuna endowooza ennungi, wa qaalu hadha ifkum mubin, era ne bagamba nti mutuufu bye tuwulidde okwo nno okutemerera obwo nno bulimba. Kati Allah azza wa jalla n'akulaga bonna babbinkira mu mawulire ago ng'akulaga nti baali baleeta bulimba kubanga tebaalinawo bujulizi. Naga nti lawla jaa'u alayhi bi arba'ati shuhada, kale singa bajjayo n'abajulizi bameka? Bana. Kubanga mu ddiini y'Obusiraamu ogamba omuntu nti ayenze olina okujja n'abajulizi bameka? Bana. Fa idh lam ya'tu bishuhada, nga bwe kiri nti tebajja nabo, ate tebajja kujja nabo ila qiyami saa, tebajja bakola ki? Kubaleeta. Fa ulaika inda Allahi humul kadhibun, munnamula ya Allah azza wa jalla eri abantu abo bonna humul kadhibun, batumibwa erinnya ery'abaani bakalimbira. Kati mwezo aya zitwakomako ye 13 tugendagenda ku ye 14 ye 14. Aze olwaleero bw'owulira njogera bwe ntyo oyinza okugamba nti tafsiri wa wano nga sitategereka mangu nnyo.
naye ezo aya okuva ku ye 11 mpaka 13 twakusomayo emisomo 4 emaserabidde emeka yessaawa emu plus so aya emu tuzo gimalako olunaku luki lulamba kuno okuddamu kuba kusamalizinga wetwakola ki wetwakoma tulaba nti aya ezibadde waggulu eyo mubaddemu emu ng'erina kyekulaga mu nkolagana y'abakkiriza nga bawulidde ebigambo ebitali birungi eri baki eri bannaabwe balina kukola ki Allah kyatuwadde ekisookerwako yatuwa bya mirundi ebiri kyakigenda kujja inshallah ekisooka kyatuwa almu'minun al-athhar abakkiriza al-akhyar abalungi kyebalina okukola ng'owulidde amawulire gonna nga bagenda ku munno mukkiriza munno yabnuuna umurahum ala husni dhanni binnaasi bawa ensonga zaabwe zonna bazizimbira ku ndowooza nnungi eri bakkiriza bannaabwe bwawulira amawulire amabi tagambirawo nti byebyo nange bulijjo mbadde bikola ki kale beera kugambe nti gundi wange alaka bamuwaayiriza ekyo kakimala newankubadde ayinza okuba yakikoze ki neteekawo siteepu y'obukkiriza yogaye nti bino byempulidde biraka si birungi kubanga yo omukkiriza tagenda na bigambo byawulidde bibi ku mukkiriza ki wabilakisi olwaliro ffe tuwangala ne bannaffe nga bwowulira akabi gwakwongerayo nga temulimu kuteekamu magezi wadde okufumitiriza era ogenda ogambira ddala nti babiŋŋambye mbu bakoze ki nti yoseeka abasaaza oyo nti mwenzi babiŋŋambye naye gwebagambye gwewafunye eki obadde omanyi ki osobola okubaako n'engeri gyoga nti kamala okukola ki okwetegereza ku nsonga kuba gwe bogeddeko mukola ki mumanyi kati kino Allah kyeyawa bakkiriza naga singa bwemwawulira ebintu ebyo dhanna almu'minuuna walmu'minaatu bianfusihim khayra singa bannammwe mwabalowoleza ebirungi kyandibadde kyabbeeyi okusinga okugamba nti osigalawo ngamba nti bireka biki bituufu thumma n'oluvannyuma kati aya yaleero ya 10 nemeka abasiraamu 14 nawe mbuse makati nkimanyi kuba twasomawo laula jaau alaihi bi 4 shuhada singa bajja n'abajulizi bameka wano Allah yali mitingi okulaga nti omuntu ayogera ebigambo by'obwenzi ku munne ateekeddwa okuba n'abajulizi bameka so nga n'essula eno ng'etandika bakikola ki bakituwa bakijjukira nti omuntu eyayenze gwagamba nti yayenze oyita abajulizi bameka okuggyako ku musajja singa agamba mukyala we tiyakoze ki awo situkola ki tetumugamba nti yita bameka wabeerawo okwekolimira wakati wa bameka twabisomako ng'essula eno ekola ki etandika nsaba obijjukire bulungi kubanga tukyali mu suratu Nuuru y'emu kati olwaleero Allah agenda tulaga ki mu aya 14 thumma bayyana subhanahu wa ta'ala janiban min madhahiri fadlihi subhanahu wa ta'ala wa rahmatihi bil mu'minin agenda kulaga obulungi bwe yassa ku bakkiriza n'okusaasira kwe wa illa singa bino okusaasira kwa Allah n'ebirungi bya Allah singa tebyali ku bakkiriza bandigudde ku kibambulira olw'okuteeka obuteesi mu matu gaabwe ebigambo ebyogerebwa ku famire entukuvu nti omukyala yakoze ki amakulu baabula kate okuba nti bonna bonna Allah bakola ki ababonereza kubanga Allah oluusi agenda okubonereza abantu tabonereza bokka bokka abakikoze bamukimanyi ekyo mukola n'ekitiibwa tabonereza bakoze ki oluusi abonereza abakoze n'atwaliramu n'abatakoze ki singa obusungu Allah buyitirira ayinza okubeera omwenzi ogwo ku kitundu Allah naleeta endwadde erwaza ekyalo kyonna kyonna kiramba naye ng'omwenzi ali ki ekyo kiri mu aya egamba etya wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa oluusi Allah ayinza okuleeta ebigezo bye nga tebigenda kukoma ku bano bakoze mazambi nga bigenda kubuna ng'oli awo mu nnyumba y'osaala okola ki naleeta obwavu n'asala nayavuwaliramu mukategeddako kati Allah yagakulaga nti naye mu kino ekyangwawo mu kristo eno ey'okutemerera mama waffe Aisha radiyallahu anha ekyangwawo ekyo Allah yassawo okusaasira kwe kubakkiriza okuba nti bafuna biki bibonerezebwamu gamba nti Allah bakolemidde okitegedde kati agamba nti walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah laba Allah wabireta emirundi emeka ebiri lamassakum fima afadtum fihi adhabun adhim sekembite kungulu walaula nga bujjo tugamba singa tekwali kusaasira kwani kwa Allah azza wa jalla laula eri wal majita
ya imtina' shay'i liwujudi ghairi kwe kugamba nti singa tekibaddeewo kyandibadde kitya bwe kiti walaula fadlullahi alaikum singa Allah tiyassaawo birungi bye tugira bitegeera wa rahmati nokola ki n'okusaasira kwe lamassakum fima afadtum bino byonna bimwagendanga mukasiya nga mwongerayo amawulire gano nange nagawulidde wabiwulidde nange nakoze ki omanyi kasita owulira nti amawulire gasaasaanye ogatandikira okusaasaana buli agongerayo agamba nange nakoze ki singa Allah aleeta ebibonerezo abonerezo okuva koni yagaleese mpaka kuli yakoze ki eyagongeddeyo nange nagongeddeyo nange nakoze ki kati Allah kulagwana mukwana ekitiibwa ga nti walaula amakulu walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ayuha almu'minun singa Allah tiyasaasiramu abaki abakkiriza fi duniya kuki yabasaasirata ku duniya akubuwandiika kawuzi rahmatuhu fi duniya alaihim yali etya Allah azza wa jalla yasaasira nti abakkiriza mu kino ekyagwawo ku duniya basaasira ati basiraamu anayinza okufumitiza besaasira ati bikola weeri awo oba ogiina aya egamba etya walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi duniya katwagala okubuuza ku nsi bakolera ki obutafuna bibonerezo a'taahum fursata litauba Allah yabatirawo chansi y'okwenenya okategedde buli Allah nakugulira omulyango okwenenya ng'okyali ku nsi aba akuteddewo chansi y'okusaasira okategedde singa Allah tebagulira omulyango gwakola ki gwakwenenya kuki ku nsi kuno ekyokubiri wa fil akhira ate okusaasira kwa Allah kulidde waje bali ku kino ekyagwawo ku lunaku lwaki lw'enkomerero kwe kuba nti Allah agenda kukkiriza okwenenya kwabwe kyavudde agamba nti fi duniya wal akhira Allah yabasaba okusaasira fi duniya wal lwaki ku duniya bagulira omulyango nti mwenenye ku akhira nagamba nti mbakoze ki ngenda bakola ki amakulu Allah bawadde rahma ya mirundi emeka abasaasidde ku nsi kuno n'abatirawo tawuba bekole ki berenye ate ku lunaku lw'enkomerero agenda kukkiriza okwenenya kwawe amakulu Allah bawadde eddawo ki ebadde eddawo kyansi kibaga nti walaula fadlullahi alaikum ayuha almu'minun abayemu abakkiriza singa Allah tebagulira mulyango akugamba nti mwenenye ne mukola tawuba ku nsi kuno wa fil akhira biqabuli tawbatikum nti agenda kukkiriza okwenenya kwammwe laula dhalika singa si ekyo Allah kyeyabatirawo ekyo lamassakum massakum bima'na lanazzala lamassakum lanazala bikum Allah yandibasizzaako olw'ebyo bimwawulira amatu gammwe namwe ne mubyongerayo abala ne mubuusabuusa naye nga muli awo wakati wabimeka wa bibiri bisababi ma afadtum fiihi engeri gye mwasaasanya amawulire gano buli omu Allah era agenda kugenda mubonereza ku nsi kuno kunaku lwaki naye n'abatirawo omulyango gwaki gwa tawuba ne ku nkomerero naga nti agenda kukkiriza ki tawuba yammwe singa si ekyo mwandibadde mu kino ekyafaayo kya hadithu al-ifki adhabun adhim mwandifunye ebibonerezo la ya'lam miqdar alamihi teri amanyi bulumi bwa bibonerezo ebyo wa shiddatihi wadde obukalu bwabyo illa alwahidi al ahad kati awo budde mbadde nsoma bwenzivunula ngenda kidda mu Luganda mukitegeere bulungi mbivundekoko singa Allah teyabasaasira mwabakkiriza n'abateerawo tawuba ku kino ekyagwawo ne mugenda nga mukisaasanya buli omu mukola ki mukyongerayo kino ekigambo kye bakola okugamba bugambe nti nawuliddeko nga bagamba nti Aisha yakoze ki nawo gwali musango ogabugenda nakoze ki nawulidde nga bagamba nti Aisha yakoze ki nawo gwali muki kati Allah ogamba nti abasaasidde n'abatirawo tawuba nga bakyali baki balamu ate n'abasaasira ku nkomerero nti agenda kukkiriza tawuba gye bakoze ki singa teyakola bino bibiri basaasira ebaita fadlullahi wa rahmatu obulungi bwa Allah n'okusaasira ku kubana abaali mu nsonga ezo abaliwo mu kaseera ako buli mu kuba nti Allah yabagulirawo omulyango gw'okukola ki gw'okwenenya n'okukkiriza tawuba gye bakoze ki naye singa si ekyo lamassakum fima afadtum fihi adhabun adhim mwali mugenda kufuna ekibonerezo buli omu nga neyawuliriza obuwuliza bwati n'asirika nga naye agabana
naye agamba nti nawulidde nga bagamba naye akola ki nga naye yabirese naye akola ki agabana naye akakasa ku mutima gwe n'agamba kirabika kyandibanga abuusabuusa naye nga kiri kuki ku mutima nga naye akola ki laba Allah watirawo bulungi n'agamba nti ekyo tekyali kituufu abakibaddemu mwenna mwenenye era nja basasira ku lunaku lwaki olw'enkomerero ekyo kiraga nti okusaasira kwa Allah kwakka mu kyafaayo kino wa illa mwandiwulidde nga musoma mu byafaayo nti basahaba bayitirivu nnyo babonerezebwa olw'ekyafaayo ki kimu ne Allah ateekawo omulyango gwaki gwa tawuba ogwokukola ki ogw'okwenenya basobole okuba nti bava mu kintu kino kubanga amawulire g'obulimba bwe gajja abasinga obungi balowooza nti agalese yekayeka akola ki afuna omuki omusango naawe agasaasaanya ofuna omuki omusango era twegendereza nnyo naddala guno omulembe guli okusaasaanya amawulire ng'otudde weeyagala kubanga edda omuntu atambuza olugambo yajjanga wooli n'agamba nti owategedde si bwe kiri kati olwaleero akola atya akola te olwaleero akwata simu ye n'agamba nti sendi forward share ekyo kakimala okuwangala mu nsi ng'omuddu akubanja wallahi nabadde mbagambye okuga ku kigambo ekyo kimala okuwangala mu nsi ng'omuddu akubanja okuwandiika ebigambo by'obulimba n'obisindikira omulala okuwayiriza omuntu n'ekigendewa omulala kikumala Allah kwandi akola ki omuddu agenda kukubanja kabeere nga mukafiiri ajja kukubanja wallahi ebyowandiika ku muddu n'obisendinga nga byakuwayiriza bya bulimba Allah agenda bikuvunalako kakibeere ng'oyo gwobiwandiikira gwebiwaliko si musiraamu waye Allah ya'murukum bil adl wal ihsan abalagira buki bwenkanya mu mbeera zonna kati gwolowooza nti okuba oli mu nnyumba yo n'otukawo kisitolawo n'okiwandika n'okisindika nekisaasana ekikoma okusaasana buli mu akola ki buli mu agabana naye wano Allah amawulire gakoma okusaasaana nga bawayiriza Aisha radiyallahu anha abakkiriza Allah bagamba nti yabagwira omulango okukola ki gw'okwenenya bawone ki ekibambulira era kyova olaba nti abalaga mu kaseera ako engeri gye batambuzangamu amawulire nga basinga obungi balabanga ebintu bya bulijjo omuntu atambuza olugambo nga lufu nga wallahi la yubaali teyekola ki teyefiriddeeyo naye nga kulaga nti alukola ki waliwo aji wange ennaku zatogamba nti omuntu asobola okukola ekintu nga kigenda kumukosa yeeke nyenenyenennyene naye bwamala okukikola n'atambula ng'embuzi eyasizza ekibya mwalimu kintu ekigambo ekyo embuzi ekoze ki eyasizza ekibya nga mbutuufu olaba nti kyakoze kigenda mukola ki mukosa kikose ne banna baki naye nga yakikoze takola ki naga nti gundi agambye bwati temwebuuza luganda mumbuuze nze kafuma atali muganda ajja babuulira embuzi ekoze ki eyasizza ekibya kimubuulire okitegedde mwagala kujja kulamu olwaleero naye sijja kukkiriza inshallahu taala njagala kulaga nti okutambuza kw'amawulire gonna beera mwegendereza naddala mu biseera bya fitina beera muki mwegendereza gweokulowooza nti owandisa ebigambo ng'olina gwoyogerako nga byomwogerako si bituufu ne bisaasaana gye bikuma okusaasaana ogenda kugabana ate okugeya kati tekukyali kwa kona ku munno nti tuli mu kugeya kati okugeya kwejja ne ku ssimu osobola okuddayo n'onyuma ne munno nga mwogera ku muntu mukimanyi Isiraamu nga gumwogerako tamanyi nti mukola ki naye nga bw'osindika namulabye omutegedde nembeera ku ebyo okumalira ekika 10 nga muli mu kugeya kati okugeya luli kwali kw'abakyala majority kati olwaleero okuyinza okuba kuli equals 5-5 abasajja bageya n'abakazi bakola ki buli muntu ageeza ku ssimu ye naye temulowooza nti Allah tabikola ki abiraba era abikuvunaana olwaleero kati buli muntu bw'atambuza amawulire agatambuza bakola ki mwayagala naye nga Allah yatuwa stand omukkiriza alina kutambuza atya alina kubeera atya mu mbeera y'amawulire gakoze ki nga gazze akuwonya ebibonerezo ebiyinza okukola ki okugwawo tuna ekifaananyi ekiddako mu aya eryawo mu maaso thumma sawwara subhanahu wa ta'ala ahwaluhum sawwara Allah ahwalahum fi tilka alfatra alasiba Allah akulaga nti mu kaseera ako waliwo embeera yaliwo wakati w'abantu abannanfusi n'abakkiriza mu ntambuza y'amawulire bano abagatambuza tebalina mutwe namaki namagulu si bagamba nga ne bana bagawuliriza
bambi abamu tebakiriiko naye nga babikola ki babiwulira nakulaga embeera eyaliwo n'agamba nti idh talaqawnahu bi alsinatikum awo njagala nsoma ekigambo ku kigambo idh talaqawnahu bi alsinatikum bwekirisekaina Quran idh talaqawnahu bi alsinatikum ebigambo bino bajjanga ne babyogera sagala biddamu kubanga olusi bikwasa n'ensoji bajjanga ne bikola ki ne babyogera nga babyogeza n'enki ne ennimi zaabwe naye nga mu kubyogera tekuliko n'omu amaze kubirowoozaako wadde obbifu mwetirizaako njagala kujjawo ekigambo kiri kimu awo nabadde nsizaako ebigambo bibiri omuntu asobola okwogera ekigambo kyonna kyogenda okwogera mu bulamu bw'ensi bw'otakiwa miryango ebiri linda okwejjusa kyonna kyogenda okwogera oteekeddwa okukirowoozaako n'obwongo n'okifumitizaako n'omutima gwo nosooka okikola ki kolako kimu ogenda kutomera kyogenda okwogera kikole ki kirowoozako naki n'obwongo omala okifumitizaako naki naawe gwe bakigamba kibagambye kiseko obuki obwongo ate okifumitiza n'obuki Allah kyabadde agamba nti idh talaqawnahu bi alsinatikum ay hadithi ezo amawulire ago hatha alhadithi asayi'i byajjanga bitambula lisanan an lisanin nga biva kwono bigenda kwaliwa biva kwono bigenda kuki bistighfafin ate nga bitambulira mukama wabiwulidde owaayi nange nabiwulidde ensi nekoze ki ensi ekoze ki egwenyuse ensi etabuse abatambuze nga bwe batyo wabiwulidde nowise nkigambye okugowekaweka awo olugambo bwatu bwakola wakiwulidde tiambasina kiwulire kambye kugambe naye bikoma kuggwe ate alina munda wagenda obigamba bitambula bistighfafin wastihtarin batambula byatambula nga lulimi kuluki ku lulimi wayakhudhuhu ba'dukum an ba'dhi ng'ono abijja ku ono n'abitwalira omuki bidun taharruj au tadabbur nga temuli mu kufumitiza wadde nakaki nakatende kati Allah nti idh talaqawnahu bi alsinatikum ebigambo ebyo byatambulira ku nnimi z'abantu nga biri forwarded mukati biri ki ono akijjako n'akikola ki ennaku zino abazungu bantuyambye waliwo ekintu kigenda okujja mu ssimu yo ne bagamba nti forwarded meneki ako wokafuniranga kiriza nti wakutuukiddeko kayise makubo maki kati waliwo olugambo olukujjira nga luyise mu makubo 15 maguwa 15 kati Allah gamba talaqawnahu talaka kyamakulu kyajjanga nekitambula nekiva ewoono nekigenda ewoono kiva ewoono nekigenda ki naye nga luyina kukitambuliramu teri kufumitiriza kukirowoozaako wadde okukola ki okufumitiriza watakuluna bi afwahikum nga mwogera ebigambo bino biyita ku mimwa gyammwe ma laysa lakum bihi ilm ate nga Allah yagamba nti wala taqfu ma laysa laka bihi ilm togezanga noyogera ekintu kyona kyotalinako okukola ki at least kola ki abazungu baga nti at least babategeeza mbu at least naye nga simanyi baki bagamba list ate nga bagamba kiri at least bantu basibangu abo nabo nze ndabo ati ate yagamba at least accent okubuliza idgam bakola idgam mu kigambo ekyo at least bw'oba tosobola kugamba sirika ogende nti zimbiwudde naye nkoze ki nsirise alaga nti watakuluna bi afwahikum mwayogeranga n'emimwa gyammwe ngenda kuvula amakulu g'ekigambo ekyo ma laysa lakum bihi ilm naye nga bimwogera tera birinako irimu nti olito byakoze ki byabadde wabula njagala mbabuulire propaganda asobola okutambula wano bannayuganda 9 ku 10 ne bamukkiriza naye nga mufu singa azimbibwa baagala atambule nga nekibazimba bakitegeera buki ne ku mulembe gw'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yagambye nti usbatun minkum yanakulaga nti ekigambo ekyo ekyafuluma ne kijja nti Aisha ayenze tekyagwa bugwi baali bakipulaningira dda bayinza batya okwonoona famire y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu naye kaali kabinja kalina ebigendero ebyokukola ki ebyokwonoona famire yani y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati uli omuvuzi bavunula agamba nti watakuluna bi afwahikum mwayogezanga emimwa gyammwe qawlan nga mwogera ebigambo mwogera ebiki ebigambo ebiyita obuyisi ku miki okimanyi tosobola okulirawo ng'oyogera nga tulina amakulu byoyogera okirabeko ng'okwogera kwokola ki naye nga byogera tebirina ki
nga buli akuliraga nti abadde ayogera biki ninga tobadde okola ki amakulu bategeeza nti ebibadde oyogera biyise ku miki ku mimwa duna an yakuna maahu baqiyatu min ilmin au bayina au dalil temwayinawo kumanya oba bayina bujulizi oba kunyonyoka bayina kunyonyoka oba dalili oba buki just mwayogeranga buki yayenze owaayi yakoze ki yabadde ne gundi yangambye yakoze ki yayenze nange mbiwulira tezotompakanya gwe nabijjeko yabingambye ddala nti yakoze ki n'owulira omuntu ng'agamba nti zetompakanya gwe nabijjeko yangambye oba obujulizi tompakanya gwe nabijjeko yakoze ki oba otegeeza ki olugambo tebalumira kugwa waggulu amawulire akujjira abantu naganoonyerezaako tebaluma gwawa gwawaguze tompakanya gwe nabijjeko yabikoze ki wabijjeko nabbi so kati Allah bagamba nti bayogeranga ebigambo nga tebirinaako erimu ekyokubiri tebirinaako bayina bunyonyofu ekyokusatu tebirinaaki dalili tuyigemu ki fafi hataini aljumlataini muzina emboozi emmeka ebbiri ezigamba zitya idh talaqawnahu bi alsinatikum wataquluna bi afwahikum amawulire gantambulanga ne gatambula entakira wakati wammwe nga mugogerako neki n'emimwa ki gyammwe twagala okujjamu muzina emboozi ebbiri tujjamu sentence emu egamba bweti fafi hataini aljumlataini zajrun shadid Allah yagala kuwoninga bani liulaika alladhina khadu fi hadithi lifki buli yenna yabbinkira mu ggulire eryo Allah yamukola ki yamuwoninga namulaga nti totegeera omala gakola ki googera biduni tadabbur na buli yenna yagiyingiramu n'agaana okufumiitiriza au taaqul oba n'agaana okukozesa amaki amagezi ge hatta laka annahum wakad aflat minhum azmam kino kino kitegeeza nti omuntu ayinza okwogera ebigambo ng'alinga gwe bagamba nti obwongo bwe bwabubbye bujja kudda buki si kirungi muntu kubeera mu nsi ng'oyogera ne banno naye nga amagezi obalaga nti yakayaweddeko oteekedde okubeera ng'obalaga nti yakakola ki buli lwoyogera ebigambo nga tebirina muntu n'amagulu tomaze bifumiitirizaako tomaze birowoozaako obanga ategeeza nti bino byenjogera obwongo bwabututte bujja kudda buki Allah kyabulaga nti wataquluna bi afwahikum mumala gakola ki googera era ng'olinga ategeeza nti shaitaani ntudde ku ki wastazallahum ash-shaytan olinga shaitaani gwekoze ki gwetudde ku buki yantiquna bima yantiquna bihi ng'oyogera byoyogera bi afwahihim ng'oyogera n'emiki n'emimwajo la biwaayihim ninga tokosiza ntegeerayo wa bi alsinatihim okosa olulimi lwo la bi uqulihim tokosiza maki banneesaba munkwate bulungi sina gwe naavumye toyogera kigambo nga tokiwadde mizaani ya bintu bimeka soko okiteeke ku bwongo obwo okiteeke muki buli yenna agenda okwogera singa afuna chance eyo yadde teeka 5 n'afumiitizako ekyagenda okwogera ku mutima n'akisa ku buki ku bwongo oba oliawo ebimu twandiyogere tuyinza obbireka nogamba badde ngenda kwogera bwe nti naye bwe ndowoozezaamuko ebiyinza okukola ki okuddirira kambikole ki kambireke naye nga tekituufu wadde ogenda byogera naye bw'obifumiitirizaako era n'obikola ki n'obirowoozaako n'obikola ki n'obivaako wala biqulubihim si kirungi kwogera bigambo nga ku mutima temaze kukola ki wa innama hum yatafawahuna bikalimatin la ilma lahum bihaqiqatiha bamala googera bigambo nga tebalinaako wadde obujuzi n'akaki wala dalila maahum ala sidqiha tebalinawo wadde obujulizi nti biki tibituufu kati Allah nagamba nti abo ayagala bba walinnya linnyagala abawadde linnya kyawe anayinza okumpa erinnya Allah lyabawadde abantu abo akali lugambo abo bakyali bagezi jazakallahu khair balugambo bakyali bagezi ninjagala lisinga ku eryo humul kadhibuna kyamaze bakali lugambo so kiri naye erinnya kiyoyinza obbawo eddala nga buli muli muyamba okuba nti abategeera bulungi sekabza shid oba walinnya ki Allah lyabawadde wano yekali lugambo era bibalimba abaki bajega baki omuntu omujega yayogera ebyo olwo eddala esagala kwogera baki balinga
balalu omulalu yamaleka kola ki balinga batamiivu omutamiivu yamaleka kola ki kasita otambuza ebigambo nga bifu n'obitambuza abantu nebitambula gwe wenyini abyogera obeera ng'omuki ng'omujega omujega yaani naye asulawo omujega kale tugere maaso olinga omulalu abeera atya ayogera naye nga byayogera tebiva kuki ku mutima wadde ku buki naye nga akamwa kakola ki era mubantu baga nti omusajja ayogera nnyo alinga omuki kiba kitegeeza kyekyo tibyayogera tabifumiitirizaako wadde bikola ki birowoozaako na bonna abatambuza olugambo olwo Allah yabawa ekifaananyi kyokuba nti balinga abalalu bye bayogera tebabifumiitirizaako wadde obikola ki obirowoozaako ne bamaliriza nga batemeredde famire bo balowooza nti kyebakoze kigenda kukoma ku Aisha radiyallahu anha naye nga ekituufu kiri kitya kyonna kye baakola kyali kyakosa tiimu nga 6 mbale tuzimenye nga tuli fena wamu kubanga ndanda okulaba nti malayo paati eyo ngende ku paati eddako omulundi ogulako inshallah tiimu nga mmeka amawulire agatambula okuva ku musajja Saabalimba gwaitaani wangi lwaki omukoonako n'ombuuza netiwaaka Ibnu Zalulu Abdullahi bun Ubay bun Salul kyoyagala kyoba omutume kiddako awo kalimbira omunanfuusi byonna kikolaki bimugwako amawulire gava ku oyo si bwe kyali ye bwe yali asetinga amawulire awo ng'alaba nti kya bulijjo bijja kukomaawo era ng'omuntu omutambuza w'olugambo bwakola ki ajja n'atemerera famire yo ng'alowooza nti bikoma ki naga nti okimanyi mukyala wo musanze muloogi ng'ayenda kize ye alaba ki naye wakigambira agenda okukimalayo nti ng'ayenda nga nawe nyininyini otudde mu ttaka guma bwe bitebibeera guma akajja kugumya bwe bitebekola ki bwe bibeera nosooka wekumakuma n'oyimirira enteeketeeke zikwata ddamu n'otula nga tiyandibadde oyo gwe naakanjula naye nga muli gabuki naye nga yagala ensi n'okuseka akola ki aseka n'amaana agenda asinka n'omulama nti okimanyi tigundi angambye nti mukyala waayenda alwaga kyusiza timing amaze okugamba ye kennyini nti mukyala wo musanze mukola ki kati akimanyi tujagamba balala nti mukyala wange bannaye yayenze naga nti okimanyi tigundi angambye nti mukyala wakola ki nosooka bitambula nga bamu bategeera kimu ko wamugamba nti mukyala waayenda ate gwe kyolina ku mutima yagamba nti mukyala omusanze muki muloogi naye nga ebyayogera alaba biki bituufu ate biri ize byangu nyi bakola ki kwogera mubwogeze wano Allah azza wa jalla yawakulaga nti wa hadha kulluhu itanaf bino byonna ebiyitibwa byokuba nti oyogera ebigambo nga tobirina ku mutwe maki n'amagulu omusiraamu tayogera bigambo nga talina mutwe maki n'amagulu omusiraamu tayogerera mu mbu manyi kitegeeza ana manyi mbu kyategeeza sika kadde wange mbu ategeeza ki kasita owulira ng'emboozi ng'erimu nti mbu era mbeegayidde n'abalina zikyana ezimu nga mutega ne bagamba nti bino byendeeta lugambo bw'omala obbiwulira fuluma ng'osirise kuba bagambiddewo nti noluki kati bw'olutambuza nawe buli mu lugambo naye obudde musinkana ng'akonyumizi byabadde mu lugambo nga n'okulayira nti wallahi nayogera bwati wallahi programu nagirabye mu lugambo muluki mu lugambo n'osako ne wallahi byadde bituufu kati oteekeddwa okutunuulira agamba nti bino byonna ma yaktadihi al imaani sahiha bino bikontana n'omuntu alina imaani enki okwogeranga amawulire g'oyogera nga tegalina mutwe n'amagulu wabula ng'osinzira kwani kumbu oluusi bateyoga mu Lwarabu nti qiila wa qaala qiila kigambibwa wa qaala yagamba kigambibwa yagamba qiila wa mu Luganda gwaitaani mbu obiwuliddeko munnaye wegendereze mbu omusajja ogolaba lwakumulengera ye mbu kasita agamba nti mbu teekayo obwongo bwo n'omutima gwo ozule ki ekituufu agamba nti kikontana na imaani entuufu ekyokubiri kikontana na husnu dhanni bil mu'minin era kikontana n'endowooza ennungi eri abaki
abakkiriza banno kasotandisa okutambuza amawulire nga tegalina mutwe namaki namagulu. Ekyokusatu kyonoona society, kikontana imaani, kikontana n'abakkiriza, ate kyonoona ki kuba gwe omuntu omala okwogera ekigambo ekyo kyeweeyogedde ebigenda okuddako tebikosa oyo yekka bikosa eyakyogedde negwekaza ki wakyogeddeko. Agenda bagirawo akafaayo olwaliro kembadde esoma ku mukutu gwaffe awo, naye kalungi kataamulu kakwegendereza bulungi nnyo ti abasinga obungi bajja ne balowooza nti kaŋŋende empeebuule gundi oba nswaze gundi oba ntemereraani nga bwe kyali ku Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Najja yeenabira nti kikyagenda okukola tekikoma ku oyo gwakikoze ki wabula kiranda nekigenda ku beyond sibe kiri kigenda ani kisukkawo ekikola ki wekirina okukoma. Kyavudde Allah bagamba mu aya eri wansi ng'agimaliriza paati eyo oba aya yakomeka namba egiringendako naganya okutambulira ku aya waliwo zitambula n'entambula n'etafsiri. Kyavudde bagamba nti Allah amaliriza aya ey'ekitiibwa eyo ng'agamba nti watahsabunahu hayyina, bwe mwabyogerera nga mutambuza olugambo lutalina mutwe n'amagulu, tahsabunahu hayyina, mwalaba kiri ize tekirina buki buzibu, wa huwa inda Allahi azim, naye ng'ewa Allah gwali musango gwaki gwa naggomola, naye nga bana bagogera bali baki. Awo abayivu abamu bajjawo enjogera egamba bweti buli zambi lyonna ly'oswaggala mu maaso ga Allah liba ddene, na buli zambi ly'ogigisa noga nti nezambi ddene liba ttono. Mukategedde kasita okulanga amazambi noga naye muno bwenkola butintini liba ddene mu maaso ga Allah. Ate omuntu wakolezanga nti saba Allah nsonyiwe nkoze ezambi ddene nnyo liba ki? Mukategedde siraba nabo ne bagamba nti okutambuza olugambo nga temulina mutwe n'amagulu, tahsabunahu hayyina, mbadde mulowooza ay tahsabuna anna ma khudtum fihi min kadhibin ala sadiqati, okuwaayirizaani omukyalo omukkiriza ayitibwani Aisha binti Siddiq shay'an hayyinan, mwalabye okuwaayiriza Aisha kyabuki kya bulijjo. Walhal anna ma fa'altumuhu, ekituufu kiri nti kyemwakoze okuwaayiriza Aisha radiyallahu anha laysa kadhalika, si kya bulijjo. Mwalowooza nti kyabuki kya bulijjo. Bal huwa inda Allahi subhanahu wa ta'ala fi hukmihi shay'un azim, ewa Allah munnamulaye kyemwakoze mwaziza gwaki gwa naggomola. Lekera ogambanga nti newankubadde nge nina amazambi naye obwange butini naye gundi akoze zambi ddene, olimba musiraamu, olimbira ki? Tewali akola zambi kibagamba nti ki newankubadde gundi oyo naye omuntu yasose. Abantu tukola amazambi naye lyo lisusa obuki muhugiri buntu likoze ki lisusa obunene, gwalisusa gweri wategeddwa nti tini. Eyo enjogera eraga nti abantu beesitula ne beteeka batalina kubeera. Newankubadde tukola amazambi naye ono kyakoze kikoze ki kisusa obuki wakokolabanga akatini kaki kandiba kanene wani, ate kyolabanga ekiro ekyandiba ki kyova olaba nti oli yagamba munne namugamba nti gwe Allah takyakusonyiye, Allah mugamba nti gwe nkusonyiye gweyingira omuliro. Anti yamuyimyako namugamba nti gwe byokoze binene nnyo, Allah kyakoze ki nasooka alinnya mu ngatto z'Allah subhanahu wa ta'ala atazanyirwako, namugamba nti oli asonyiyiddwa ogwagala tajja kusonyiyibwa, ate gwe oli wamuki. Kati Allah agamba nti watahsabunahu hayyina, mwalowooza nti bimwogedde ku Aisha bintu bya buki. Wa huwa inda Allahi fi hukmihi shay'un azim, mu mateeka ga Allah ne munnamulaye gubadde musango muki. Lwaki ogw'omusango gwali gusobola okuyoya ensi yonna 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 ekigambo ekyo okugamba bugambi nti Aisha akoze ki? Lianna ma khudtum fihi, kati ngenda kuwa bani abakosebwa. Wandika wansaawo omuwandiisi MP omuwandiisi wandiika emboozi gye baayogera okuwaayiriza Aisha radiyallahu anha ne bagibinkiramu ne bagisaasaanya bali wammanga yabakosa. Yusii'u ila nabii sallallahu, ekigambo kye baayogera nti Aisha ayenze kyali kikosa mbaka Nabi Muhammad sallallahu awedde. Oyani oyo oyina baki owokubiri. Wa yusii'u ila ahli baitihi, ab'ennyumba y'omubaka bonna baali baswaziddwa bonna. Sikusirikiremu kati awo oyinza okujja oyinza okujja noyogera ku twawulirwa ekigambo
nga gwolaba nti kyogedde ku twawere kubanga mwayawukana ku bya kamera zammwe biki naye nga kyoyogedde kivuma maama we taata we kojja abaana be ne mukyala we tebiriyo kati bano kibakola nti Aisha ayenze balaba nga kiyawo kya bulijjo naye kyali kikusaani kyali kiswaza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyokubiri kiswaza abantu b'ennyumba yani tewali muntu ali wano nga weegomba okugamba nti mu famire yammwe bava ne bagamba nti omwana asinze okubba ku namuŋŋona kuno ava mu famire ya gundi n'okubba engalo mu ngalo kisoboka era ogamba nti omwana wa gundi mubbi owuli okoze eki so kiri lwaki oswala nga tesiga wabbye kubanga omwana wa muki wa mumwe so kiri owokusatu wayusiu ila sahabi aljalil kyali kikosa n'okuswaza sahaba yitwa Safwan radiyallahu anhu waligo bagamba nti yamuleeta nti yamukoze ki kyali kiweebuula sahaba yamuleeta Safwan radiyallahu ne kiweebuula ne family nti bantu baki otegere kigenda kigambo ki kati kiri mukosa baki bala baki bangi naye yakyogera ng'embuzi yasiza ki ekibya yeti yefiirayo ogamba nti Aisha awedde olwali Aisha akoze ki awedde wayusiu ila baiti siddiqi kyali kiweebuula ennyumba ya Abubakar Siddiqi omusajja asinga abasajja bonna oluvannyuma lw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu kyakola ki kubanga Siddiqi yalazaalaani bw'oba bagamba nti muwala we yayenze oga nti alhamdulillah mwebale kumutengera ebitendo birungi wena ajja maaso gaga nti okimanyi nti omwana we mukutta ali mukubba nva ku ssomero okola oti enva abba bijanjalo tuzitampa okay omwana wo bamusanze ali mukubba bijanjalo kuki nga gamba musomesa olowooza nti abagamba nti omwana wo mubbi bagana nawe oli mubbi oba emize gino yagijja luddawa olwakuteeba subhanallah bwana answazizza amakulu nange nabbaku naye ankoze biti anabetakola ki kati buli zambi lye boogera ku mwana wo naawe omuzadde likola ki okugamba ogambe nti Aisha ayenze kitegeeza nti Abubakar yali yawuyo muki omwana naye nga kyali kigambo ki bali mwakwandika bameka abasiraamu abatawandika tibaza ogamba nti bana naye ate omuwandiisi yakyasoma mukulaba bawandiise bameka batano sakono w'omukaaga bal wayusiu ila aljamaati alislamiyya kulliha kyaswaza n'obusiraamu bonna nti abasiraamu baki bononefu kati twegendereze osobola okuleeta eggulire ng'olina gw'otajetinga okulaba nti aswala naye nga bamuli mu mugongo bonna bagenda kukola ki nga nawe kenyini wandikola ki wandiswaliramu naye gwe olwokuba nti obadde olaba nti ekikuluma muli kulaba nti omukola ki omuswaza nomaliza nga nawe okoze ki oswaliddemu olabye abantu abaswalira ku kigambo ekimu era singa Allah tiyateekawo bara kugamba nti byali bikyamu n'olwalo kyandibadde mu byafaayo ti abasiraamu bw'omulekera omukyala amubba so kiri kyandibadde mu byafaayo ti Abubakar Siddiq yazaala omwana omwenzi hasha lillah kyandibadde mu byafaayo ti omubaka yawasa omukazi omuki nga bwe kiri mbashiya bakyogera abatalina mpisa abamu bakyogera nagamba nti yawasa ki omwenzi bakyogera muzimu ku njogera zaabwe bakyogera ekigambo ekyo mweyo story era olusabamu kibaba bava Abubakar Siddiq nti yazaala omwana omuki amakulu bakyakitwala nikigenda muki naye ng'omuntu yekyogera omunanfuusa aliki n'asooka kubawo ekigambo ekigenda okuswaza abantu ki bonna so tulina okubeera abeegendereza ennyo mu nsonga z'amawulire gakoze eki gakujjidde kulowooza banno kirungi ekyo bwe kigaana kusirika kulowooza ki kirungi bwe kigaana naye kufuwadinga nina omuddu gwe nasaasidde nti kati omuddu ono kyaliko takitegedde bulungi ninsaba Allah abulungami ya rabbi oba oli awo ayinza okuba yabadde nga alina gwayagala okuswaza naye namaliriza nga obusiraamu ali mutuswaza sina kindi bweba teyegendeza bulungi ne Qur'an yagivumye
nkakoneko temunyige yawandise statement wansi ng'amaze okuddira mu bigambo bya mukadde waffe byayogedde yabadde asoma aya n'asooka n'aseerera ekyo ku Qur'an teri asobola kyewala wadde ng'asalira ku haramu wa illa abatamanyi Qur'an kisobola obasanyula naye ng'omanyi Qur'an weetawaanya ne weeri teyasobola kikola ki ninako ebiseera ebimu bye nali mpuliddeko abantu abasanza ku haramu okwo nga alhamdu ebalemye al-Fatiha ne bagimuwabulamu ninako gwe nali mpulidde bamuteeza idha jaa nasrullah tojite ya bulijjo idha jaa ina aya ziddawo ki kati bw'oba tomanyi bya Qur'an oba oli awo oyinza okulowooza nti waliwo omuntu atasaanidde kusoma Qur'an nga golowooza nti abagisoma ku nsi kuno be bannabbi nogerabya nti tekyali nabbi naki n'omu Qur'an ku nsi kuno oluvannyuma lw'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekyali nabbi asobola gisoma bonna abagisoma si bannabbi naye kimbaligalamu kiri kimu nti goyinza okukola ekintu bwe kiti ng'olaba nti kigenda kuswaza muntu ki eyasinga okunyumirwa ennyo kubanga nzikanya bulungi nti bwe mba mulowooza kirungi yabadde yagala kulaga nti bw'obeera mu bintu ebikyamu okola ebikyamu ye kyasinga okunyumirwa yensoma ya aya omukulu gyasooka okusoma n'atanyumirwa kuba nti Allah muwadde obusobozi n'agitereeza n'asalaka nakagamba kasoba katya mubimanyi musirise busirisi la in kafartum la azidannakum nakomaawo wansi nawandika ekigambo kigamba nti yo dash dash reciting a fake Quran kati ngenda okubuuza ekibuuzo nga sasoma luzungu which is fake kiri fake yawandise ekigambo kye fake Quran ye fake oba yabadde asoma yabadde fake singa yawandise mu Luganda agamba nti mukadde waffe yaseeredde kyabadde kikwa amakulu maki naye bwagamba nti mukadde waffe asoma Quran enfu amakulu Quran gye tusoma nfu tataddeko bwongo naki just muko typinga yalowooza nti banaoleka nti fake Quran tibajja kuba bategeeza nti asomye Quran bufu ninga kyali kitegeeza nti asomye Quran enfu ye nyini Quran enki mukitegedde basiraamu okulizoninga before kutambuza kigambo wadde okuwandiika nsonga nki kati ye omuzungu abeera asomye eggulire eryo tagamba nti mukadde waffe yasomye Quran mu bufu agamba nti mukadde waffe yasomye Quran enfu amakulu Quran yaffe enki naye nga tageti yabadde yakuswaza tewali ayinza kukola kintu ekyo nga tayagala kuweebuula yabadde yakola ki nkwagala okuswaza tine niyeswalizaamu nti Quran gyesoma nfu ako njagadde jesika kolako buki kayitewo obuyusi nga bugamba ng'amazzi bwe gayita mu lujjalo nkube kola ki etonnya okulaga nti osobola okutajetinga okuswaza omuntu nga bwe ne bakikola baswazaani omubaka nabbi Muhammad ne Aisha ne bajja beerabira nti mugongo gwabwe bali abaki abantu abalala bakola ki ngono bwe yawandise agamba nti asomye omusajja wammwe asomye Quran enki kati babuuza baba zongaga nti kyekifuku byombiriri ono asoma si ye mufuku ye mulamu ayogera Quran gyasoma yenki ne bagamba nti Quran yammwe enfu ate n'okaaba wallahi bashima Quran yaffe enfu kwani kigambo bya Allah ate gogambe nti fake Quran kana imagine sajja mukulu wali yenywera kubengagira bwati buki abatavuma nakolaga nti obwongo buno butabukosa bulungi buyinza ofuka ekizibu twagaddemu ki kasito oyagala okukosa omuntu oyinza okumaliriza nga olowooza okosezza omu n'okusaba ki sina kiri nawe nebekola ki kati oyo yesaba Allah tusaasire gikigenda okukoma nga kitambula bagenda kisoma nti Qur'an gyesoma nfu agenda kubagabana okugamba ekigambo Allah nti bifu naye nga teye mutima yadaga kuswaza muntu nti asome Qur'an nakisoma buki nga tewali musajja era gwe manyi nti mwalimu ng'amanyi ebya Qur'an ayinza kuvaayo n'aseka nga Allah basome aya nfu taliyo simanyi goba omumanyi omungamba mukabanga tisaa gundi bakuli osoma nga nfaseka ne boogera mu tahfidh bemmanyi bempangana nabo nga bakodwenga omwana basoma Qur'an olusenfu ate yakababo kaabe kubanga olizo gamba nti waqala Firauna ate gashinda kubeera nti waqala Musa omanyi kye wayogedde okuddira ebigambo bya Musa n'obiwa Firauna musango munene
wa Firauna la'natullahi alayhi ate Musa alayhi salam. Mutegedde bakadde bange, so tubeere baki begendereza mu kutambuza amaki amawulire, tubeere begendereza mu kusiikula efitina, tubeere begendereza mu kwogera ku munnongo omugerako ebigambo byokola ki ebyakalebule. Zino ayise zikola ki ate munaga nti twasomye ngenda kukobaawo wabe ngamba nyongereyo guyinza okubula akola ki asala. Tukize tutandikirawo inshallah. 14 tugimalayo kale kasoke signing nange out titukomyawo ku kigambo kyenkomyeko then mpite mu 14 mu Luganda sibe kiri inshallah endi waina kuzoma ziri 10 nabeka 13 jazakumullahu khairan. Allah basule kirungi ya Rabb. Maskini sande ku bantu mumpuliriza nebo mabusaze mumpulirize Allah yamanyirwa ki mumpuliriza abawe mu kirungi kubanga ebintu bino bigaba bya Allah nomba ka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tujja kutandikira ku kigambo ekigamba wiche kola ki bena bafunye obusobozi ntubawo wiche insha Allah taala. Thumma yuwajjihuhum subhanahu wa ta'ala marratan ukhra, lengera Allah bakatize songa marratan ukhra ila ma kana yajibu alayhim an yaf'aluhu fi mithli hadhihi al-ahwal. Allah ddamu okukatiza abakiriza ogwasoka yabakatiriza mandi badde muzimbe ndowooza ennungi sibe kiri agenda kubaddamu ogwokubiri kasita muwulira nga fitina yangezze n'ebigambo ebyakalebule nga temulina kumanya mwandi badde mukola mutya walawula idh sami'tumuhu qultum ila kate mukadde wange walawula idh sami'tumuhu singa kasita byagwa mu matuga mu bwe muti qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha. Buli mukkiriza yenna bw'owuliranga amawulire nga mutufu owulira nti n'obwongo tebugakkiriza n'omuntu ategategakkiriza ogambaga nti ma yakunu lana an natakallama bihadha, agoggo I'm not going to comment oba nfa nkole ki nfe naye byokuwoza nti terunsuma ntekedde duyingira mnange nekola ki omukkiriza kasita awulira amawulire agafaanagala bwe gatyo agalimu okutemerera oba okuwayiriza oba agalimu okubuusaabuusa kyankola kiri ki ma yakunu lana ay ma yambaghi, tekigwanidde ku mukkiriza yenna kuba akuwadde ekigambo kya commentinga nga waliwo amawulire agataliga ki matuufu nga gasasana mbaki mbantu. Otujja okutandikirawo insha Allah taala ati kambali ku 14 mbasiibule agambye 14 agambye ati walawula fadlullahi alaykum, siyeyo walawula singa si bulungi bwa Allah alina obulungi bwe bungi so kiri walawula fadlullahi alaykum abayemu abakkiriza singa tewali bulungi bwani wa rahmatuhu n'okusasira kwani fi dunya ku nsi kuno wal akhirah ne kunaku lwaki kubanga Allah tusasira ku nsi kunaku lwaki tugambye nti yasasira muki okuteekawo omulyango wa tawuba ogw'okwenenya n'okukkiriza okwenenya omuntu kwakoze ki kwakoze kunaku lwaki lw'enkomerero lamassakum fima afadtum fihi, mwenna bimwali mubbinkiddemu nga mugenda muwuliriza olugambo olwo mwandibadde mufuna ebibonerezo eby'amaanyi teri amanyimanyi gaabyo okujjako oyo w'amaanyi subhanahu wa ta'ala. Ekyo badde tegeeza siika mukadde wa 14 lamassakum ay lanazala bikum bisababi ma tawassa'tum fihi. Afadtum kitegeeza tawsa'a fima afadtum fihi ay fima tawassa'tum fihi, mwandibadde mufuna agabonereza ag'amaanyi just kuteekayo butesi maki matu nga lumpe ate bino mbabyogerako nfuna emirembe kuba byenjogerako tubikolera ddala nze nammwe ogenda omuliro omugamba otya lumpe oluki lumpe musema ava musolana ogenda balukuwe oluki kale bugenda nti nyumizaamu tuwulire naye omugamba otya amakulu byogenda okunga byonna byabulimba nebimpe nsobole byongerayo era omaze nomugamba nti kandi okuviire ku ntono nga bwabiŋŋambye nange bwegenda obikola ki obimugamba nebitambula abantu baffe bakoseddwa battiddwa basibiddwa olwakalebule sibe kyebasiramu olwaki olw'ebigambo bitali ki kati n'olwaleero byegenzeko n'okuwayiriza olajja nakuwayiriza direct naga nti kino
gundi yakikoze njagala mugambe nti yakikoze ki no nagamba nti sijja kuwakana oyo musajja namulaba atambula nga asibye emitaafu ayinza okuba yakikoze nawe ukoze ki oluyingidde naye singa ogamba nti ma yakunu lana an natakallama bihadha nze sigenda kubikola ki kubyogerako ofuna emiki emirembe nobera ku seefu saidi waliwo aya endala gyemwagala okuvunulamu kuzaala leero insha allahu taala tukubye ku 15 so kiri amakulu tusomye 14 ne 10 ne 15 so Allah sasili ya rabb tuzitegede basiramu oba ne 15 njiddemu giteke mu luganda olwangu nnyo idh talaqawnahu bi alsinatikum mwatambuzanga amawulire ago n'ennimi zammwe so kiri wataquluna bi afwahikum nga mwogera bwogezi kumiki kumwaja mmwe temulimu magezi temuli bujulizi temuli bunyonyofu ma laysa lakum bihi ilmu ninga bimwogerako temulina kukola ki kumanya watahsabunahu hayina ninga mwogera mulowooza nti bintu byangu nnyo okuwayiriza mukyala w'omuki w'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama wa huwa inda Allahi azim naye wa Allah gwali gwaki gwali musango muki munene mumalowooza nti kabuki ekituufu ne wano mu Uganda mu security olina akantu kokola mulaba ka bulijjo naye wallahi ogenda okutuuka mu kkomera bwati ne bakusomereza akantu ako obadde olowooza kumuwa $5,000 nogamba ngenda bawa $3,000,000 mu nte nga bwobadde okikola walowooza akantu kabuki magerezayo kimu kyokka basiraamu ngolaba kyabuki ng'okuyomba ne mukyalawo nga mulina olusuku ku lujja n'akunyiiza n'ojja n'ejjambiya n'otuma ebitooke ebi bw'agenda ku poliisi obadde ogenda kumutta mukitegedde ekyo naye nga ejjambiya tiwatemye biki era singa bajja ne bakakasa nti watemye ebitooke ebyo 2 osobola okubeera mu kkomera emyaka gyonna naye okutema ebitooke kyabuki ne bwobeera oli mu bitema siba kiri negeze onyiige obiteme era omulamuzi agaa nti wotemedde ebitooke singa ayimiriddewo kati singa ali mu ntaana tahsabunahu hayina gwadde otema ebitooke ngolaba kyabuki oba okunnengera nga nzijja nogera bwe tejjambya ku ttaka kasita kutwala mu kooti nga nti omusajja oyo mulaba ssebo nti abadde ammaze kyakoze eki mbadde nyimidde maaso ge nagira bwe tejjambya gwokuwoza nti badde ngenda kutema simala kusala ndagala ng'ondabye nowagala ejjambiya nabadde mukagambo ki lindako n'ekisembayo insha allahu taala ebyo tulowooza nti bya bulijjo byangu naye nga bisango biki singa okubeera ng'oli ku bodaboda omulamuzi n'akubuuza wagenza omukoona kiki nagaa nti omulamuzi w'ekitiibwa namukubidde eŋŋombe kasita oba nga bakubye eŋŋombe oba wasi omugenderedde teri accident eri mu ŋŋombe naye nga gwokuba eŋŋombe olaba nti omukubidde eŋŋombe ave muki kisi kyangu ekyo naye kasita omukoona nga omaze okukuba eŋŋombe obeera omutemudde temugaa nti basomesa amateeka bamuvuga pikipiki buli bangi wano naye nkulayirira nkubbirako togamba nga omulamuzi nakubye eŋŋombe naye teyawulidde kitegeeza byaganya okuwulira gwenoga kwa mutta ave mu nsi naawe kaba kusiba amayisa wakubye eŋŋombe saagikubye wadde wagikubye tewagikoze eki ogamba nti nagikubye kitegeeza nti omaze ogikuba n'agaaniramu nogamba kiganye kankikole ki tahsabunahu hayira gwolaba kyangu nnyo okukuba eŋŋombe naye bwogenda mu kooti azimu nsonga ki okuwota eŋŋombe ate n'okona omuntu ate eŋŋombe woningi eŋŋombe ani woningi kati gwe woningi otate notta amakulu wasoogoza eki tukomaawo temugaa nti wabisoma luddawa biri mu Qur'ani muno watahsabunahu hayina wa huwa inda Allahi azim naye mulamu bwensi bintu bingi nnyo birowooza nga bya bulijjo naye nga musango muki munene so Allah tasiri ya rabb tujja kutandikirawo insha allahu taala ku aya yaffe ey'16 mpaka 18 zijja kugwayo insha Allah lutejja insha allahu taala awo tukomye waliwo nakyabuuza ku byaleero alina ko kyabuuza
tukwate akadde bulungi mbanyumize kisu eno tujjemu n'ekyokuyiga kiri kyekyateesa enkireseeyo kubanga aya eziddako awo ng'ovudde ku yo 18 aya 19 anaalinza okugira baawe weeri 19 inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alim fi dunya wal akhirah. Awantu awo njagalawo nnyo, waliyo abantu nga banyumirwa kusaasaanya bannaabwe nti boononefu nga nemakubadde siba ki si boononefu nabo Allah yabakoonako okumanya n'essula si nyaago nabo Allah yabakola ki nga yaani awo ng'anyumira kumanya bagambe nti omusajja oyo mubi nga toli muki toli mubi abo Allah agenda bakolera kyabo lahum adhabun baina azabu alimu ebiruma di fi dunya wal akhirah kunsi ne kuna kulaki lwenkomerero just lwakwagaliza banno kuba nti obaweebuula omuntu olabanga yebikkira ganti mukwebikira omwayitira obwenzi obwo mu obukanzi bwatajjamu obwo era gyakomya obwenzi ekyo kimala obumazi nga mundu omwogera kikigambo ekyo linde ebiki ebibonerezo ejja tuyigiza empisa insha allahu taala eno sura simbi kale twetusoma mukiyasi yafaawo ku mukutu etali guno ogwalimu ayinda omuyizi omu ku bayizi bannaffe n'aleeta sitooli egamba bweti kuba mbadde nkibira essaawa okulaba nti saagala kugiwanvuya nnyo nga zigenda kuggwako mangu naye sitooli mbadde nina oti egamba bweti manyi goonya ate abakitali kulokodayiro ye goonya kati goonya ate omusota musota ngumanyi maya kuuza ebibuzo bwe tumitegedde nga ndete kirala ndaba wasuye ndala maya kumbula bino biri nga mitegedde goonya mumanyi ate omusota wagamba ebika by'emisota goonya mwali wataliimu wagamba ebyewalula mwali taliimu baasi kati awo tutegeraganya bulungi nnyo goonya eyewalula yaluma omusota mumanyi goonya yaluma omuntu gumbu ati nakwata ki yaluma omusota omunene omusota omunene negamba nti nange sigendera awo negwezinga goonya negutuga mu bulago goonya naafa n'omusota negufa ani asobola okuluma munne n'aluma ki jukira omusota gukasita gufuna obusungu gulina gwezinga goonya bwati mubulago mpaka negwagituga nekola ki goonya yafa butwa omusota gwafa butwa goonya naafa okutugibwa naye bombi bakola ki baafa tikunomu yataasi weyagaa nti ndiwonye naye nga bonna beewalula kati wambawo ki kyoyinza okutegeera mu nsonga ezo kisembadde buga nti mpanvu nyo si mpanvu nyo kimala kikyoyinza okutegeera mu nsonga ezo ebyewalula bibiri ekimu kyaluma kinne wakyo kibalumye nakyo nekyezinga munne wakyo mubulago nekimukola ki ono yafa butwa oli naafa omumutuga naye bonna bakola ki baafa oyigamu ki wangi kabagezi bokka alhamdulillah muli bagezi kasamukategeki kabagezi namwe muli bagezi totya busiraamu oyigamu ki lam yantasir ahad tekuna omu yataasibwa bombi bakola ki baafa eyaluma yafa neyezinga naye yakola ki omu yafa butwa omulanafa okumutuga naye nga bombi bakoze ki baagala kugirawo ekyokuyiga nti bwe kibanga goonya ali mbyewalula nga n'omusota guli muki kiteeke mu bulamu bwo obwensi nti abantu aba famire eyo mikwano gyo ab'eŋŋanda zo mirwana gyo mwena muli katukola eki n'ab'eddiini yo bwe munaasimbuka okulwana tekuli agenda kubeera muwanguzi
tekuli agenda kubeera muwanguzi ku baluganda babiri nga balwanaganye omu ne bwafa eitha omu okufa tekubeerako muwanguzi kubanga oba ofiiddwa muganda wo sibe kiri ate mu mbiri okufa era si buwanguzi kitamu asigala akaba tebananga bakoze ki toyingiranga mu firimu yonna yakulwanagana na muntu bwe mwemanyi teri agenda kubeera muki muwanguzi mwena mugenda kukola ki njagala okkizayo ennyo ku ddiini bwe mumanyangamu nti mwena muli basiraamu okuyombagana kumwe tekuli muwanguzi emyaka 15 tekujja kubeerako muwanguzi ne bonagamba nti kino musinze tosobola kubeera muwanguzi gyakola ki gyali kubanga buli omu aba akosa ki akosa munne ono yafa obutwa onaafa okola ki naye ngo lisooka okubojja bwe yabojja n'abojja obutwa bwa munne no n'amwezinga n'amutuga abooluganda kasita bayombagana tekubeera muki ab'eddiini emu bayombagana tekubeera muki era njagala okiteeke mu bwongo obwo tetunema kufunako obuwanguzi lwa mizikiti mingi nga situkkaanya tetunaba bufuna gwalabire kungulu olaba nti tuli bulungi naye situliki tekuli muwanguzi wakati w'abasiraamu babiri nga bayombaganye wadde battiŋŋanye omu natta munne tekubeerako muki mwena mubeera mwani muloose ng'omu bwe yafa obutwa olinafa ki okutugibwa lwaki byonna bya kategole eki byewalula bibeera mu mazzi sibe kiri naawe bwoti bwoli ne musiraamu muno bwoti bwoli ne muganda wo bwoti bwoli ne mukwano gwo kasita munaayombagana tekubeerako muki mwena mugenda kukola ki loss ekyo nno Allah azza wa jalla kyeyatugamba mu surat Anfal naga nti wala tanaza'u fatafshalu watadhhaba rihukum temugezanga ne muyombagana kasita munayombagana mu abakkiriza n'abakkiriza fatafshalu mugenda kukola loss mukategete basiraamu firimu badde wali nani gonya n'omuki balwanagana omu yasooka kuyikiriza munne waye gonya ayikiriza nnyo kiteeke mu baganda bo wali akuyikiriza kiteeke mu baddiini yo mulimu abasajja abayikiriza nga baki nga bayikiriza babi naye newankubadde bakuyikiriza bonna agenda mu lwanagane tegenda kubeerako n'omu akola ki awangula eitha okufa mwembiriri oba omu okola ki okufa naye bwe mufa mwembiriri mba mukoze loose era n'omu bwafa gwe n'osigalawo era obakoze ki loose kati tuba tufunidde mu luddawo sagala kubeera ku bitebe tewali kitebe kiri Uganda wano nga kya busiraamu nga kiwanguzi illa nga tuzzeeyo qala Allah wa qala rasul sallallahu eyokuwoza nti kati ntuteredde abeeno tewali ateredde nga tuyombagana tuvumangana tewali akoze ki tewali muwanguzi kuba bonna abatali mu nnyumba yaffe batulengerera ddala nga bali baddala nti ffe situtegeera tubeera tuyombagana buki ate kugamba nti nze nnyumba esooli kasita abantu abalina ekika ekimu oba abeeriraanye webayombagana tekubeerako muki muwanguzi okitegedde muganda wange si kabagezi ka bulijjo kabuki ka bulijjo ogenda osome sitole eyo wakati w'omusota ogubojjeddwa goonya negugamba kanenwaneko nange negwezingaani goonya ani ekyokereza munne ne mu umma yaffe y'obusiraamu goonya mweziri n'emisota mwegiri okitegedde goonya zikola ki n'emisota abayiikiriza banamba 1 mu kuyiikiriza bakola ki mwebali n'abeetasa naye enkomerero tekulina omu agenda kukola ki kuwangula saballah sasiri arabu temugamba nti mbayise goonya oba omusi omusota naye osobola okulondako kyogera neze ku ttiimu ya goonya oba oli ku ttiimu ya muki ezasize ezimu bw'oluma kuwona omuwulira obukambwe bwe n'ofa obukambwe bwe n'akwezinga n'akutuga mu bulago n'ofa ki ku nkomere bagamba batya abasiraamu battiŋŋana tuba tufunyemu teyakunyiziza teyakubye naawe n'omukola ki
mwimbide mukola ki ezasigaba zitya abasiraamu bakoze ki balwanaganye era abasiraamu battingana ekyo no kyennyini kikyagana omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubikula ekyama ky'abannanfuusi ekyama kyabaki nga waali nagamba nti bano wadde weebali naye bwe naŋŋamba nti tuboogereko bannanfuusi era battibwe abali ebbali bagendaga nti Muhammad yaktulu ashab Muhammad yatabaki kubanga jinisi yeki enkofiira zeki ekanzu emizikiti obudde bw'essola kati goonya alumbye omusota goonya mukambwe nnyo alina amaanyi mangi nnyo aboza omuki n'omusota gufunye obusungu gwezinzaani ku nkomerero bombi bakoze eki ne umma yaffe weyiza okubeera saba Allah sasi ya rabu agitaasi goonya naki n'emisota bw'okisusaako awo ojja kuba okisusizza saba Allah tumalire ffena ya rabu atuwe obulamu obulungi tumusaba Allah azza jalla atuwe obukkiriza ku mitima gyaffe ya rabu tumusaba Allah tumalire amabanja ge tulina ya rabu Allah tususe endwadde ze tulina ya rabu atuseko obukumi mu ango zonna zonna innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi tumusaba Allah tere baraka mirimu gyaffe gye tukola ya rabu atere baraka mu baana baffe ne bakyala baffe tumusaba Allah azza wa jalla abawuulu abali wano Allah baba bakyala abalongoofu n'abali yeyonga bakyala abaagala basajja Allah baba basajja abalongoofu ya rabu tumusaba subhanahu wa ta'ala atuwe ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah tukiwangalireko ekyannamaddala tukifiireko nga tuli basiraamu bannamaddala ne ku lunaku lw'enkomerero Allah tuzikize n'abo bannabbi n'abalongoofu n'abayogera amazima innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi tumusaba Allah azza wa jalla bwetubanga twazibwa ne watumunyizizza tugende okuva nga Allah tusonyi ya rabu aleme tulekera mbeera zaffe wadde olutemerwa eriiso innahu waliyu dhalika wa mawla wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in jazakumullahu khaira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh